nga wembeera. Webatira omuyindi. Waliwo kilometers nnyo kutuuka ku saluni wo wali okolera. Nza kilometers zalinga nnya. Bobanga omanye baba mutero ku 23 eyo. Ate kati ffe tuli eno ku 12. Kati bwe bakola ekyo ne bakwata essimu ye ne bagireeta ewange ewaka. Then nosigala kuwuliriza bo kye bakola ki. Kati twatuka ekiseera ne batugamba omuyindi yapakinga emmotoka. Kati omu najja nga ayagala kumubba teyagirokinga emmotoka ng'alina waagenze najja nabbamu essimu n'ebisigadde n'agenda nabyo. Ku bisigadde kwaliko ki? Oba kwaliko laptoopu ndoza n'obusente obutonotono bwali mu mmotoka n'abitwala. Kati bwe yagenda omuyindi anoonya essimu akuba kweyo essimu kati bagikwata okitegeera kati ngono bwanyiga kati omanyinga bayitanga ku Mushirifu Mall. Mushirifu Mall. Kati gye bamunyigira ng'omadduka agende ku Mushirifu atekemu pini asobole okugyayo ssente ng'omulala akyamukutte. Kati ayo waali embeera awo nti oli yadduka n'amugamba pini atuwadde enfuno nayo nga n'anyigamu. Kumba anyiga n'amanyi nti gaya akola ki? Afa. Kati adda amugamba Katonda omu ku bo alowooza nti ono alimba kireka sente azijjo tayagala kukola ki? Tayagala zimuwa. Amuga komawo kati mboli okudda nga mugakwatamu bw'oba ddala okakasa nti nno sente ozijjeeyo naye ngende nkole ki? Gagaya akyali awo bamukutte ensingo. Nga bamunyize. Kuba kati bo batugamba nti bo bamukwatamu bukwasi mbu balabe oba asobola okukola ki? Obba wa pini. Kati n'embeera waawo olunaku ne lutuuka essimu nga tekola ki? Nga tewali agifaako kati ng'eriko missed call ndoza nga 10 aga. Naye teyalimu password. Kati nengeza kudayirodinga nkube kwe namba esembyeyo kuzaali zikubye. Kati kweze namba nga tekwali sente ku simu. Then I used my number. Nze nkube manyani na nyini simu. Kati bwe nakozesa simu yangu kuba tebasuka kunkwata. I remember it was a Thursday. Akasimu nenkakwana nenkateka naina wali TV yange nenkateekaawo. Kati buli yajjange wayenga mugamba nalonze essimu eno nesimanyani nyiniyo. Njugirako omwana omuyangamba kati simu walonze yakisinga wagisudde. Obusimu buleeta ebizibuzibu kati nga omanyize ngagamba after all simanyina kumanya. Wakelera mu kkono olaba ebifaananyi ani nanyini simu kubanga byali bya muyindi. No, ate nga tobeera n'abayindi. Era ne wali ku kizimbe kubanze kye kizimbe nze yakisookako. Kwaliko nze omuddugavu omu nga kuliko abawalabu abalala. In fact nze yaba emesa kye. Kati yalowooza actually nali sina kirowoozo kyonna nti oba ayinza okuba ne basiya. Oba ayinza okuba n'abantu abakola ki? Kane mugamba is this your phone? Nangamba yeah it's my phone nenkamuwa. Kati malo kamuwa nangamba hey you have a good heart. Thank you so much. You really have a good heart. Can I get you something? Nemugamba to chicho yagala like chi. Nangamba no supermarket is here. Can I get something? Obacho necho kunywa obacho bachi. Kati naina akunywa kayeke nalinga singo kwagala bakaita sinapo. Eyo. Kati yangamba can I get something? Yangamba hey it's okay. Kankole chi? Kankanywe. Kampadde gift. Nyingira mu supermarket. Kati ngabo onochuka boto olonde ekintu. Nali nakachuka wendi. Ne bayinja mu supermarket nga 30 ne bansalako ne banneetooloola nga bangi omutima ne gunzigwamu. Omutima ne gunzigwamu nga bonna bali muleeya ne baŋŋamba shi. Kati kye baakola kaddako ne bajja essimu ne banaga ekifaananyi ky'akafeero. Ne banga do you know this guy? Kati ekyobusiru bwange nga sebe kafeero bayasse muntu oba kitegeera nga tewali okutya. Mukutya nga simanyi. Nengamba yeah I know him. Kati ne bigamba okay. Mwase mwenna. Kati ne bankwala ne bantu nga simanyi nti kafeero yassemu nga simanyi yakoze ebyaddala. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tukyagenda maaso n'emboozi y'omwana mulenzi Yasin mwali mu bumanyi nnyo ne wakubadde kala akyalina era business naye ate luli eri ekintu yalinga akyekwatiranga mwatunyumiza ku muyindi gwe batta. Ate bwe bamala okumutta ye ne bamukwata ne bamuyingiza akaduukulu ne mukwano gwe bwe tugenda okuba nga tumanya maaso awo naye ng'ate baani abatta. Oluvannyuma nga bamaze okumusiba bamubonyaabonyeza ate bamala bazuula omuntu omutuufu eyatta. So kyetugezaako okwagala okutegeera Bannayuganda bw'oba ogenze ku kyeyongo eyo leka ssente zireme kumalamu
ne bwofuna akasente katono naye nga kahalaali wallahi sooka funamu omukisa naye kati bagenderera okuta omuyindi balowooza alina ssente ate ng'alinako kumpi ne13 tebaafunamu ate ne bamaliriza nga babasibye so ebintu ng'ebyo bannaye tubeerere ddala careful emizannyo gy'ekimafiya mmanyi nti bangi nnyo mugyenyumirizaamu naye ate n'abagikaabiddemu nabo bayitirivu nnyo bw'oba olina obudde osobola okwewala ebintu ng'ebyo okyasobola okubyewala n'osaba Allah akusaasire ofune omulimu ogwa halaali osobola okufunamu ssente Lwanjulire Aljami Tours and Travel abazanjira okuzimba kya Muganzirwaza level yokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako Tours and Travel Companies okufunira bakasoma baazo visa ez'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel bazanjira okuzimba kya Muganzirwaza level yokubiri room number SW3 oba bafune ku ssimu 0754279493 oba +971 5547778 ate zirine ku WhatsApp. abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mu life experiences and adventures olunaku olwaleero ndino mwana mulenzi Yasin abali Abu Dhabi mumumanyi yali muvubuka wamaanyi nnyo omu ku bantu abali balina saluuni ezisinga okukolera ddala mu Abu Dhabi ate oba oliawo abantu gwe bali bayita yanga miliyonea kubanga saluuni yeeyo yali ekola nnyo nnyini ddala tugenda kuba nga tuli wano okwogera ku musango gw'Abannayuganda abatta omuyindi ate oluvannyuma ne babeera nga basiba omusango ogwo ku Yasin. Emboozi eno egenda kuwanvuwamuko naye twagala okwebaza nti mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okutulaba abaana ba TikTok mbagala nnyo musharinga nnyo content wange. Ohwano nsanyisa okulaba. Long time eh? Long time. Oli otya? Wakomawo ddi wano? Kati ngenda myezi 2. Ogenda myezi 2 ng'oli wano e Uganda. Naye oliddayo e Dubai gwe. Ne kumbagayo oligendako ku honeymoon. Bro. Dubai kuba kuddayo nja kuddayo naye nga sikola wachita abakulaba ku HK Media nkakasa basanyufu babulire kumanya gamatuufu amanya enze Yasin Mukisa era ddala oli wa mukisa nga ali mwengo yeah. Olaba ekyo ekikwekweto tekyakutwala okimanyi nti ekintu kijja just awo ne kyesoosasosa nga mbutuufu tewakola kintu naye ne kikulemerako paka yeah? So kati emboozi yali etya byali bitya kyesoko gamba nti Dubai oba Abu Dhabi because kyali Abu Dhabi ebiseera time yaffe gye twabeereramu eyo abaana baali bafuuse bazibu nnyo mostly Bannayuganda baali bafuuse bazibu nnyo kale ate engeri nze gye nalina erinnya abantu nga bamanyi nga batukira nnyo ewange ku saluuni ku saluuni kati embeera neryokejjawo ekyatuukawo nti abantu kugamba bagayi baali bayize emize egibba ng'opakinga emmotoka bajja ne bakutayiza ne bagula emmotoka ne bajjamu ebintu kyebasangamu kye bagenda nakyo naye bannaye Abannayuganda balina bidinze bye bintu nali mpulira biwulire abaana baali balina emize egiri gyennyini egy'enjawulo ate ebintu ebyo biri nnyo 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 naddala mu Abu Dhabi abaana ba Abu Dhabi emitima nga migumu nnyo abaana baali bayize emize bakambwemukko naye kati ndowooza kale ekibuga baakirongoosa tekyali nnyo mbeera eyo because 2019 yali nzibu nnyo nga tetunagenda mu covid nga tetunabayingira covid nti buli kimu kyali kikambwe nnyo baana baali bayize emize emibi ennyo egyobuso batama n'obuso mu corridors nakufumita akaso nakubbako nakutiisatiisa then oba ogize n'okola ki n'omuwa Emirates n'omuwa byonna byolina n'asobola okuba nga akola ki nga abitwala so bwekityo bwe kyali so kati gwe embeerayo yali etya okutuuka abantu okutuuka poliisi okujja ku saluuni ekukwate nga bagamba nti gwe watta omuyindi kati kyali bwe kiti bagayi nze baali nga nti batera okubaawo ewange bajjawo ne bakiringa kuba ewange wali wajjanga buli muntu abantu balinga bajjawo ewange walinga open nakati wakyali open kozi era wakyaliyo kati nga bajja ne babeerawo ne bakola bye ne bakola ki bye baagala n'ama ne bagenda so saamanya nti baali balina emize gye baali bayize egy'obutemu kuba abangi baali tebalina mirimu abamu baali bava mu takisi nga bakweyiya bweyiya bimanya ebyeyo
afuna omuwala n'abeera naye omuwala abanga akola omwana nabanga yalabira omulenzi ya okubanga akola ki nga bakola ebintu so kati bwe tutyo bwe twali then ne tutuka ekiseera balina omuyindi oba bamukola batya oba bamupangira batya oba kyajja kitya nange saamanya obulanze kyenategeerako nti bamala okukola bye baali bakoze byonna bwe battira omuntu oyo ondozawolo kilomita nga 4 okutuuka ewange nga wembeera we battira omuyindi waliwo kilometers 4 okutuuka ku saluni we wali okolera nza kilomita zalinga 4 bwobanga omanye baba muterewo ku 23 eyo ate kati ffe tuli eno ku 12 kati bwe bakola ekyo ne bakwata essimu ye ne bagireeta ewange ewaka essimu yoyo njagala osooka ontwala empola kubanga ndabanga empozi egenda kugimalayo mangu ate nga njagala okumanya in details bano abantu bakwatagana batya n'omuyindi omanyiko oyinako story ku bantu bano engeri gye bakwataganamu n'omuyindi wamala n'ogitegeera kati bwe nali ndi mu kkomera nga bamaze otukwata omanyi otuka ekiseera n'owuliramu embeera emboozi onyiiga n'obikoowa kadde n'osigala kuwuliriza bo kye bakola ki kati twatuka ekiseera ne batugamba omuyindi yapaakinga emmotoka kati omu najja ng'ayagala kumubba teyagirookinga emmotoka ng'alina waagenze najja nabbamu essimu n'ebisigadde n'agenda nabyo ku bisigadde kwaliko ki oba kwaliko laptoopu ndoza n'obusente obutonotono bwali mu mmotoka awo n'abitwala kati bwe yagenda omuyindi anoonya essimu akuba kweyo essimu kati bagikwata bamugamba if you want your phone you come and pick it bamugamba bagironda batya kati bo bamugamba tuwe ssente tulyoke ogikole ki tugikuwe kati mbu bamulagirira gy'alina okukola ki kumbe nga beeteeseza ne gye bagenda okukola ki baagala bamunyige bamuggemu ssente eziriyo z'alina kati mbu omuyindi yali akatuuka bw'ati ku kikomera waliwo ekibangirizi kati yali akatuuka bw'ati ng'ayingira omu n'amukwata akabadiya kati nga bamanyi bali abantu balya biriyani balya kamulali mungi kati omu yamukwata akabaliya ne bamugjamu etemu namuga twagala pini kati pini n'abasomera naye ng'abasomera pini nfu okitegeera kati ngono bwanyiga kati oba omanyi nga bayitawo nga ku Mushirifu Mall kati gye bamunyigira ng'omu adduka agende ku Mushirifu atekemu pini asobole okugyayo ssente ng'omulala akyamukutte kati ayo waali embeera awo nti oli yadduka n'amugamba pini atuwadde enfuno nayo nga n'anyigamu kumba anyiga namanyi nti gayo akolaki afa kati adda amugamba Katonda omu ku bo alowooza nti ono alimba kireka sente azijjo tayagala kukola ki tayagala zimuwa amugakomawo kati mboli okudda nga mugakwatamu bw'oba ddala okakasa nti nno ti sente ozijja eyo naye ngende nkole ki nga gayo akyali awo bamukutte ensingo nga bamunyize kuba kati bo batugamba nti bo bamukwatamu bukwasi mbu balabe oba asobola okukola ki obba wa pini kati ono we yaleka n'adduka oli agendeyo akebere ono n'atakyali nga kyali amaanyi gamuweddemu n'agwa kati anoonyaawo amazzi amuyiireyiireko agayita kola ki taddangulu n'amukuya n'amugaasa okujja yakoze eki kati bwe yajja bw'ati so kitegeeza sente tebazijja ali no zaalina mmeka zaaliko bana 10 oba 3 tebazijjaayo omusajja ne bamuttanga sente tebazijjaeyo kati ekyensobi kye baakola balabanga embeera batabuseeko bakwata essimu ye bakubira ambulance ejja ekimu omuyindi kati bagikubira bagamba someone has got a problem you come ne balagirira ambulance kati bagiragirira ate bo badduka bakola ki bagenda bavaayo kati mu kuvaayo bavaayo n'essimu yoyo gayi bagyerabira bwerabizi no bajja nayo direct kati ndoza mu kugireeta ne balabanga wange bajjawo abantu bangi kubanze mu kwogera kwe baagamba nti twali twagala omuntu yenna ajja ewagironde kubengere wange wali open kati bagikwala ne bagiteeka mu kagundi k'engatto kashulula k'engatto bwe bati ekyanyamba buli ajjanga esimu yagiyitangako kati nze nannyini kifo ate nenjikola ki nengironda kati bwe nagironda nesokeberawo neŋŋambe n'essimu oba yaani nenooza nti kireka kubajjawo gwe kuli yagikoze eki eyagyerabidde
kati nembeera waawo olunaku ne lutuuka essimu nga tekola ki nga tewali agifaako kati ng'eriko missed call ndoza nga 10 naye teyalimu password kati nengeza kudayirodinga nkube kweyo namba esembyeyo kuzaali zikubye kati kweze namba nga tekwali sente ku simu. Then I used my number nze nkube manyani na nyini simu kati bwe nakozesa simu yangu kuba tebasuka kunkwata. I remember it was a Thursday akasimu nenkakwana nenkateka naina wali TV yange nenkateekaawo kati buli yajjange wainga mugamba nalonze esimu eno nesimanyani nyiniyo njukirako omwana omuyangamba kati simu walonze yakisinga wagisudde obusimbuleta ebizibuzibu kati nga omanyize ngagamba after all simayina kumanya wakelena mukono olaba ebifaananyi ani nanyini simu kubanga byali bya muyindi no ate nga tobeera n'abayindi era ne wali ku kizimbe kubanze ekyo ekizimbe nze yakisookako kwaliko nze omuddugavu omu nga kuliko abawalabu abalala. In fact nze yabemesa ekyo ekizimbe abawalabu bonna ne bagenda ng'osomba nnyo abannayuganda no ku bizinesi yange gye nali nkola kuba yali irigo okitegeera kati nga baali tebakkiriza kugira kusala nviri mu Abu Dhabi. No baali tebakkiriza kati bakkiriza nga bizinesi eri irigo. Yali irigo nga tewasasula license. Nali sinabasasula license yali irigo bemera yaffe y'okukola ki ey'okweyiya kati nenge nangikola ne bange ekoze ki ngegeze kati nga saagalako omuntu yenna wansi ndala okusobola okuba nga akola ki akuvuganya landlord n'agenda nampuliriramu nnyo kati ne mugamba ngenda tekako abaddugavu bajenga ku kizimbe bano bakole ki era nanzikiriza kyobola kati wenakigira ne bateekawo nga oli nateekawo nomanya nti 77 wa Yasin oli nabanga ava ku Abu Dhabi oba ava Dubai natuka ku bus station era nga bagambe wa Yasin n'obuuza wa taxi nagamba 77 ensonga lwaki erinnya lyali lyakalaba erityo so kati bagayo okukwata okundeetaawo okukwata essimu eyo okugireetaawo actually baali bayize emize emibi asuke gambeko emabega nti bajjako ewange ne babba laptop abo bakwano bo nekyali bakwano bange balinga bomanyi nti abantu mwemanyiwe bajja ne bakiringa awo ne bagenda ate nga si kiringa nnyo nti bajjaawo bakozeeko abaana bakoze batya namaani ne bakola ki ne bagenda so kati bwe bajja bwe batyo ne tubeerawo saamanya kikyali kiyinza kubanga kigenda kuddako at the moment engeri essimu gye baali bagireese bwe nagironda bwe kimu ne kibeerawo kati on Friday nagezaako nnyo okulaba nga mmanyani nanyini essimu nenziramu nenkuba kati we nakuba gayi Friday mpozi yabeeranga weekend yali weekend kati we nakuba gayi yankwata kati gayi bwankwata ne mugamba nalonze essimu eno naye yaani yali ayogeranga muwalabu bwati nangamba it's my phone ne mugamba yiyo ne wano ngati wali bagundi balala we on black sea tewali bantu balala bakola ki nangamba no kati nangamba do you want money ne mugamba money for what zinalonze essimu if it's yours kubanga already ndoza baali bakitegedde konti basabye omuyindi sente kati baali bakitegedde already baali bategedde kuba actually kikyagenda okubeerawo ndoza omuyindi nga bamwise ennaku nga 2 leke ennaku nga 2 ku 3 nga bakitegedde nti omuyindi afudde era nga banoonya oyo gayi baali banoonya kafeero already bamunoonya n'ababula sawo kati tutandikirawo kafeero yaani y'omukubatta y'omukuba kati bo baali bamunoonya nga bamunoonya bamutegeera batya kati nga wamanye eri etali nga gundi already kamera zaabalaba okuva gye baagira omuntu ne bagenda ku ATM kamera zaabalabirawo bwe bati kubanga ne ATM waliyo kamera ate buli wamu waliwo kamera kati balabanga kati nze Mosire kyasinga okunkwasa ennyo bansanga n'ekizibiti soko lindeko katini ogambye nti Guy agamba do you want money tombuusa mboozi kati Guy agamba do you want money mugamba no I don't want money me I have the phone yangamba okay let me come give me directions kubanze yabagira nubalagirira wokolera kati no kuba nze banga lyonna we namanya nti eri business ziri irigo kuba nali ndabeko Guy nga bamukutte nga akoze irigo business ne bamusalira okitegeera ne bamusiba kati nali kusho nnyo okulaba nga sina muntu n'omu akola ki ajjawo okitegeera era nze niwabanga yali ayagala kujja wange kukola kumukolako nga nawe mulagirira we mupiikinga n'akola ki najja simulagira direct nti jangu okole ki onsange sabo ekitobe kyali
then nembalagirira ku supermarket bayita Granite supermarket banji bagimanyi kati bagayi nabagenda kujjawo ssaawa ng'emwezi olw'eggulu naye ebiseera ebyo nali nyambala kuba naberanga waka kumpi ne wange nyambala vesti mbera mu shoti kati samanya ku olwo kyanzigira kwambala sati ya mikono miwanvu ne jean nenga omutima gunkuba ng'omutima gukubira ki kati ng'omutima gunkuba lwa simu eyo nenga simanyi ki ng'omutima gunkuba omutima gwankubanga nentukanga ngamba neba nesimanye ne simu oba yabadde oba kiki ekigiriko kati kyenakola guy nenkola ki bwe yankubira kati kolo Friday ngomanyi weekend abana bafuna time ejje wange bali bazenga banji bali mubakolako bali mukola kinga nange wendi kati nembagamba nalonze ne simu naye obuzibu n'obuyinza okuntukako simanyi naye mpulira omutima wange teguli okay teguterete yeah ne guy angambye agenda kujja kimesimu obule mulaba sikomyewo mumanye nti waliwo ekitali kituufu then guy nakola ki guy nangamba okay kati guy nankubira ku sawa zalinga emu nangamba I'm here can you come yagamba aliwo ku supermarket ye nali mulagiriddeko cause it's okay kati kyenakola nenkwata passport yange nenjiteeka muno nenkwata simu yange nembagamba wakwata ne passport n'ogiteeka kuba nange nasingena muntu nga sikola ki tomumanyi nga simumanyi nga nina okuba n'ebyogera byange n'emikwa nenteeka muno bwe nti nentambula kati nalina okutya kungi nengamba naye ono guy agenda okunsinkana nga simuki simuddugavu kati samanya mbuno ewange wetodde basyayiddi bangi emotoka bazitopinga ku main ne bazitopinga wa nga abantu bokabolabe batambula nga tosobola kumanya mbuno baki nenga bali muleya ekitegeera nenga tali motoka bakwetegekedde baze kwate yaso balinga 10 ngansa oba 5 bammeka what kati nga betoloddewo nga baki nga bangi so bwe natuuka wabweru kati nako nalina bluetooth muno nenjikwata nenjiteeka muno bwente simu nenjiteeka mu nsawo nenga njogera mga weyayu kati nemulaba nga ali mu ttala ya supermarket wabweru nemugamba am coming kati nenzija bwe namutukako bwenti nanneekanga nga alaba mutuuseeko kuba nange ndi mwana wa ghetto manye embeera nga bweri kati yalowooza actually nali sina kirowoozo kyonna nti oba ayinza okuba ne basiya oba ayinza okuba n'abantu abakola ki kane mugamba is this your phone nangamba yeah it's my phone nenkamuwa kati malo kamuwa nangamba hey you have a good heart thank you so much you really have a good heart can I get you something nemugamba to chicho yagala like chi nangamba no supermarket is here can I get something oba kyonna ekyokunywa oba ki kati nalina akokunywa kaeke nalinga singa okwagala bakaita sinapo eyo kati byangamba can I get something ngamba hey it's okay kankole ki kankanywe kampadde gift nyingira mu supermarket kati nga bono chuka boti olonda ekintu nali nakachuka bwenti ne bayinja mu supermarket nga 30 ne bansalako ne banetolola nga bangi omutima ne gunzigwamu katono ozireke alla omutima ne gunzigwamu nga bonna bali muleya ne bangamba kati kye bakola kaddako ne bakwate ne bajja esimu ne bakwate ne banaga ekifaananyi kya kafeero ne banga do you know this guy kati ekyobusiru bwange nga sobendi kafeero ba yasse muntu oba kitegeera nga tewali okutya mukutya nga simanyi ne ngamba I know him kati ne bigamba okay mwasse mwenna kati ne bankwala ne bantu nga simanyi nti kafeero yassemu nga simanyi kyakoze ebyaddala kubanze bankuba akafaananyi bakajja mu CCTV camera bali balina ekifaananyi kye ne namba ye kati ate ye namba bagifuna kyesimanyi nekyo ino mmanya nti intelligence yeri yanjawulo kati bamala bankwata banteeka banzija waawo bantwala mu nsonda ya supermarket banzijako esimu yange banzijako passport yange banzijako ebintu byonna binalina wallet biki ebyo kati bamala okubinzijako wembuukira nenga nkireka waliwo obuzibu ne bangamba you know this guy ne mbagamba I know him but I saw he's an African and I'm also African namulabako ku East African restaurant ey'Abafirika ne bamuza bank ne mbaga 3 months back kati nga nanze okuvuuka nti kireka waliwo ekitagatta kati ate awo nga bajja kubuza essimu wagifunye otya kati ne bangamba where do you get the phone ne bagamba I found it in my house
and I should luck. Nebagamba, are you sure? Konze, yes. Nebagamba, it's me who called you guys to come. Kitegeza singa nabadde ndi mumbere oba muyayo oba kina nabadde sikola ki sikuba nenze yabakubidde ngabagamba it's fine kati nga bankwata ngamanyi bintu byagiragiraawo banfulumya wali wa supermarket bali apakize mu kati nga bantu ala mu motoka yawe Adija baba kanyingiza bate mu motoka nga nakatula bwenti bantadde kempingu Guy nakwata najja nantereza bwati nga wonotereza omuntu obulungi oluba nasoka nkuba empiziro abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tukyagenda maaso n'emboozi y'omwana mulenzi Yasin mwali mu bumanyi nnyo ne wakubadde kala akyalina era business naye ate luli eri ekintu yalinga akyekwatiranga mwatunyumiza ku muyindi gwe batta ate bwe bamala okumutta ye ne bamukwata ne bamuyingiza akaduukulu ne mukwano gwe bwe tugenda okuba nga tumanya maaso awo naye ng'ate baani abatta oluvannyuma nga bamaze okumugira okumusiba bamubonyaabonyeza ate bamala bazuula omuntu omutuufu eyatta so kyetugezaako okwagala okutegeera abannayuganda bw'oba ogenze ku kyeyonga eyo leka ssente zireme kumalamu ne bw'ofuna akasente katono naye nga kahalaali wazaayo sooka afunamu omukisa naye kati bagenderera okutta omuyindi balowooza alina ssente ate ng'alinako kumpi ne13 tebaafunamu ate ne bamaliriza nga babasibye so ebintu ng'ebyo bannaye tubeerere ddala careful emizannyo gy'ekimafiya mmanyi nti bangi nnyo mugyenyumirizaamu naye ate n'abagikaabiddemu nabo bayitirivu nnyo bw'oba olina obudde osobola okwewala ebintu ng'ebyo okyasobola okubyewala nosaba Allah akusaasire ofune omulimu ogwa halaali osobola ogufunamu ssente nga bakusabula olwi bagayi bankwata nali manyi nno byakusaaga at first gayi yantereza bulungi nnyo nga bonotereza omuntu nasooka nkuba empimu no mu matwe nenziwulira ate netegera nti kati bagayi bali serious nga nkyali awo ku mmotoka awo bantadde mu mmotoka kati ne bagamba tell us something where is this guy ekituufu nali simanyi waasula nga si kyali wange nti kyali wange nnyo nga tolina namba ye enamba nali sigirina kozi buli gwe bakwatanga nga bakujjako essimu bagajjamu password ogijjamu nga banyigamu enamba ye ng'enamba ye bw'ebeeramu ng'eri stoward nga gwe bakuliirawo tolina kubuuza ne kati nze bagikeberanga enamba ye teri mu simu yange kye baakola ne bambuuza osulawa kati mu birowoozo byange nasooka nenti obagamba w'ensula olw'ensonga nawo bizinesi eririgo nensooka ntya ne bagamba osulawa nenjagala mbagambe vira namba endala nga bajja kugamba tutwale naye nga ndaba ena bagavira namba endala bayinza okunkuba ate egibula okunzita kuba bankuba mu mmotoka awo ne banninya ne bansambira mu mmotoka awo migere kati nenkakasa neŋŋamba ekijja kijje kankole ki kangume kampeeyo bizinesi yange naye olwokuba ti nno nalinawo abantu baali banja baali bazze okundaba leka baali bazze okubakolako neŋŋamba kampeeyo ekijja kikole ki kijje ngamba bulira vira namba ngamba bulira room namba kati kye baakola ne bantwala ne tutuukawo kati bwe twatuukawo bwe tuti nze ne bandeka mu mmotoka nga namu n'omuntu omulala mmotoka bankuume abalala kati mbo ne bambuka nga banki olina omumanya nti bajja ne bataliyani kati ebyaliwo byonna nze gayi yaŋŋamba se something nenooza nti banga omanye Uganda baga se something oyinza ninamu akasente muno oba okitegeera balina kyaŋŋamba mbeko kyenkola ne mbala nga nalinamu 3 awo mu nfo mu wallet nga ne waggulu nayo 2 kuba nalinamu akasente neŋŋamba singa banga something ne baba bansabye mmeka asobola ozikola ki ozitoola kumbe nga gayi si byaŋŋamba yayagala njogere ki kati awo wayogera otya gayi wamugamba nti olinamu ku ssente namala nembuuka nze nganze nga ntegere nti tebaagala ssente kuba kyali yatuula nayogera naŋŋamba this guy where is he tubuulire wawaali we looking for him kati saategeera nnyo ki yali ategeeza nemala neŋŋamba I don't know kati saakola ki nategeera nti alabika tayagala ssente ne baamuka waggulu baŋŋamba nti bambuka waggulu ewange eyo tebaagira mbu bakonkone oluggi baakuba lukube ne lugwamu ne babuuza you know Yasin yes where is his bed where is his room ne babalaga ewange wenkola ki wensula ne bagamba are you sure yes are you sure yes you know Yasin mumuyita mutya
ne benyonyola kananga mulete ebyogera byammwe wecha nyamba abana bana benalina nali nga balina ebyogera kwa nalinga abana mbakolera visas mbaleta ne mbakolera visas tenga mbakozesa kati ne bakola ki ne bawaye ebyogera byabwe naye kyemmanyi omu ku bo banyumiza bangamba nti ye yajjeyo akatabo kokulaga mu visa ne mubula stamp bagala ngo omusulo gumuyiseemu yali muwala ngo omusulo gumuyiseemu akoze eki ng'afuse kuba yatya nnyo kyayita kisuubira kati nga bakomawo kati waliwo omuwala bambi yali mukwano gwange nnyo kati yarajja kundaba bamusanga ku gate bamubuuza where are you going abagamba I'm going to see Yasin you going to see who Yasin bamuga come here kati ngajja ndi mmotoka ndi n'amaziga gaalisede okumpitamu bamugamba that is Yasin is that one you want to see n'abagamba namubuuza omwagaza ati omuyita otya kati ne bankwata ne banzijawo naye ne bamukwatira awo omuwala naye saamanya nti baali bamukutte at first wala bwe natuuka eri ne mmulaba nga bamuleese ne mmanya kati ne bankwata kati mukunkwata nga bamanyi sigino zeeri ebitala byerye kati banneetooza sigino emirundi 6 nga bambuuza where is this guy kuba wali tugeze kati nga olaba ku Marriott weri then ne Aluwada Mall awo sigino yaawo bajetoola emirundi 2 ya Derima ne ya Marriott nga mirundi 6 nga bangamba where is this guy nenga simanyi ate nga bo balowooza omumanyi kati nekirala nze nali sigenda mu mabaala no nali sigenda mu mabaala sinanyo mikwano giri awo nze abantu nga bansanga wange era oli asanga wange n'amala n'akola ki n'agenda kuba nali sikozesa bintuntu byonna ebyo so nga sina mabaala n'emuje manyi nti wano wayinza okukola ki kuba abo bagayi badiringira nga nnyo mu mabaala naye nga sina baala n'emuje nkola ki gyembeeramu kati kye nakola ekyaliwo ne bantwala nali manyi biyinza okugwa bigenda kuggwa just like that ne tugenda ku side headquarters zaabwe ngaawo tonna kitegeera nti omuyindi yafa nga simanyi era nze bantokyalinga ne bankuba ne bakola batanga simanyi kinkubya nali simanyi kinkubya kuba nze kinkubya nakitegeera nkeera nga tebamaze kukwata bano nga banvudde nako dda kuba nze bankuba ne bantokyalinga gwe kyolina omumanya tokya yonna ensinga eno gyolaba benyini be banzijanjaba mu kkomera kuba ebifaananyi mbirina n'okugulu kuno banzijanjabirayo eyo ate mu kkomera nga bagamenya amagulu bankuba to the extent naluka ekiseera nga sikyasobola kubaako kyenkola oba okitegeera kyegeza okugamba nga sisobola kati bifo nga bamaze okuntwala eri ngendo ndaba Alisoni oyo omuwala sobola okumwogera erinnya bambi kuba yatya nnyo ndaba oyo omuwala nga bamuleese muyita kuba baali banzija mu lumu emu nga bantwala mu lumu endala muyita mugamba Alisoni my family kyokka kye namugamba kuba ga yaŋŋamba if we don't see this guy it's you 30 years in jail kati ebiseera eyo omuwala wange yalina emyaka ebiri bebi yalina emyaka 2 kati nabalabalamu ne ŋŋamba bagambye emyaka 3 ngenda okuva mu kkomereyo nga muwala wange emyaka 3 mwemeka si mu 2 kati nze myaka gyange 3 beeyo nga n'emyaka mmeka nga ninga mu 6 n'egigwamu okitegeera kwegamba ebirowoozo byali bingi kanaluka ekiseera nentuka nga sikyasobola kwegamba nengamba ekijja kijje family yange temanyi mzeyi wange tamanyi kuba nze nakula ne taata nkuze hasolinga sina maama kati nga obulamu obwo kati zentuka ekiseera nengamba simanyi kyengenda kuzaako wabula ekijja kijje kati munaye mba ndi awo bamaze okunkuba bakoze batya ekituufu bankuba Harrison omuwala wamulabirawa namulabira ku side headquarters nga bamuleese nga bamusibye naye empingu nga zaatambula bamuleta nga ajja atambula kwolwo olunaku lwennyini lwe bakwata exactly lwe bankwata kati nze mulengera nga ajja kuba nali simanyi bamukoze eki mulengera nga ajja muyita muga kati nga nze ndiko empingu bankwata bagenda kunteekako kakakokolo nga bantwala mu rumu endala banzija mu office emu ne bantwala mu rumu endala mujja batokyalingira kati muyita mu lukuubo mulengera muga Alisoni family yange kati bambi ndoza mu kutyako okungi kuba yatya ne wange yagamba tiyaddawo kudda waka wange like okujjira ddala yatya obulamu bwonna nembeerayo obulamu ne bubeera bwe butyo ne bankuba ne bakola batya kati balaba nozanga amaanyi gampeddemu buli kimu bakikoze bandowuninze mazzi bakoze biki bangamba ekidde tugenda kujja mu njala wezisigaye nenga simanyi kano kansoke nkagambe omuntu yena alaba gundi eno nga muvubuka
nga muna Uganda ng'ali mu nsi etali yiye ng'amanyi nti asobola okukolerayo data yenna asobola okukolerayo ekintu ekizibu kyonna amanyi nti obulamu abusiibule bw'aba ng'ali eyo ng'akimanyi okimanyi nti bannayuganda bali mu makomera e Dubai Abu Dhabi ng'abaana basiba nga tasuubiraga nti alivaayo okimanyi wabasangayo abaana balieyo no wano basaidi basinga okutuchalinga kasaba kwani bakutala mukomeredde nenga obulamu nga buteredde naye waneno weba investigating ira wana investigation waneno webeera wano we wali tabbu wano olabira buli kyonna olaba omusajja nze bandetira omusajja ndi katono naye bandetira omusajja nga munene nga wano gwe mukono gogo wano we wati wano nangamba my friend say something ne bankubanga muno ne bantu chalinga ne bakola batya kitegeera nenga oba tulina kyakukola oba tulina kyakuzza oyo omusajja omunene gwe bakuletera yali agenda kukola ki batokyalinga yakukuba abasajja bakuba muno nowira nga tokyasobola temukyasobola kukola ki kati balina gye banteeka mu ntebe ne mukama mwebaza sikulimba mwana kubanga obulamu bwe nali mu mwana bwali bubi era nze ebiseera ebisinga mbeeraawo nendowoozaamu nendaba omuntu nga nzanyirako neŋŋamba ono tamanyi kyazanyirako kitegeera kubanga omutima gwali gwafa kuba jjukira bw'obeera mu sisitimu eyo oyonooneka kati nze abasajja bankuba amaziga ne gaggwayo ne nefukira nempira nga bikoze eki nga mpa nempingu nsobola zikutula naye nga sisobola oba okitegeera kati ate nga tulaba nakkuba kubanga bakuteye bantekaga kagundi bwe kati bankuba nnyo kati mukunkuba ennyo kana kati kagenda nkaluzinga mune nga ndaba ebigere by'omuntu kati obusungu bwe nalina nga bambuuza ekintu sina kye mmanyi mbagamba simanyi terasi jjukira omuwalabu engeri gyakubamu tebamanyi luzungu bulungi nti ajja kuba ayogera ekigambo kimu ayogere kimu luwalabu kimu luzungu kimu luwalabu kati obanga ayogera booti ate nagamba sirika oba okitegeera kati oba tolina ansa gyoyinza kukola ki kati kye baakola ne bankuba nempira nga sikyasobola nengwa nga nsanyala ddegana amagulu ne bagamba situka nensituka ne bagamba buukabuuka naye nga sisobola nembuukabuuka nga sikyalina wadde n'akantu ne banebasa mu ntebe ne bampanika bino ebigere bwe bati kati ne banjiira amazzi ne bankuba emiggo mu bigede omanyi emisipi ne bankuba mu bigere nnyo kati owulira mulinga tokyasobola bikuluma n'owira nga bivuddeko nga ne bakuba tokyawulira bulumi obwe kati okusanyala okwo kati nga bakuba ne bagamba situka buukabuuka oba kitegeera ne kale saa zino omuli akusingana n'agamba naye musajja gwe ng'olabika booti ng'olabika bulungi ng'oli booti ne booti olinga okitegeera ebintu ebityo nadamanya nti olina obulamu bwe wayitamu okusobola okubanga kati enkeera bamaze okunzijayo eri nze tali sitegere nti gaye babakutendo bakwata bantutte kati bantwala mu ofiisi emu bamaze okunkuba nze ntobyento tobanye enanzi ndiko empingu bagayi ne babawo bakameramene ne bajja ne bankwasa ekipande kyati nga kuliko oluwalabu nga kinene ne bagamba yimya nenyimira bwe ne nkikwata nenja okoma akafaananyi nga oyina amaziga mu maaso amaaso gamyuse okaaba ne bakwasa ekipande ekyo nagateera mu kamera oba kitegeera banange nga walaba ebizibu bakugambye obukebuka ate nga bebakuba emisipi ebigere ne bantu tokyalinga nentuka ku extent nempira nga mbikooye kati mbagamba kyonna kyemusalawo kyembamukola oba munzita oba mukola ki ko obulamu bwali busazeewo bukoze eki naye munzita oba munzita nga nekyaye kati bagamba oyimirira okubukabuka bwenti kama nkaluzinga munenda bibigere bya gaayi kati nga nsobola okugira bwente nempanda amalusu nenga muwandulira ku bigere nalinga asaanudde ennumba sokka bankuba ne bankuba kati banjiranga amazzi ne ganjikira bwegati kati akuba ku skini kwennyini nga akuba ku mubiri ng'oli mu lugoye ng'oli bwereere ye nali mu saati n'empale tebambinzijamu just banzako obujja bintu byange ne bankuba kati kye nakola
bwe nalabanga nyinza okufa ndabanga agenda okufa n'engwa nenzirika kati n'engwawo ne bandeka kati mukundeka kyesaamanya kuba ne bakomawo kati bakomawo ogayi nansitula bwati stand nenyimirira kati niwaliwo omusajja omu oba yamuyita buyisi namala naddamu nakola ki kati bangambira nti nze mukundeka awo nga bamaze okukwata ani bakafeero that very night bamusanga agenda omaani ng'ayisa aleyini ng'ayise ku ttaka ono mukwano gwe gwe yabba nayo gwe baali basinga ddala okunoonya yennyini bamusanga agenda omaani kafeero kati kyali abuzaako ka kitono nnyo era abakusukkamu kiro ekyo yali agenze kubajjukira mu bonna nze gwe basooka okukwata infact bakwata abantu over 50 people over 50 ku musango gw'omuyindi nga buli mufirika yenna balanga olinamu egundugundi nga bakulya naye kati mu kusooka okuba nti nze gwe basooka okukwata lwasonga nalina ekizibiti kyaki ekyessimu munange nze naye sibendi kafeero bamukutta oyo bankwata banzija eri bamaze okuba ebifaananyi byabwe bantwala omanyi awo waliwo ekkomera awo ku 19 awo CID balina liri mu basement eyo wansi era bateekako bigalo bwe bati kigino ekyeggula ne mukkirira nabadamu ne bassaako ne mukkirira nabadamu ne bassaako ne mukkirira paka wansi gye ekkomera gye likolaki gye liri kati bw'otuuka eri wansi tomanyi oba leero ssaawa mmeka oba bwazibye butya oba buli butya oba okitegera naye waliwo ekigeti kinene oba olaba abasirikale kye bakola naye tebakkiriza mubeerewo awo kati webamala okuntwala eyo bantwala kati waliwo amakomera ga mirundi ebiri waliwo bayita solitary ne decorative wano bonna we mutuukira kati solitary bano abalina emisango nti ogw'omusango batemu okitegera bamusibira mu kasenge kake yekka nga olwa prison break bwe yali bakuteeka mu kasenge ako kako n'obeera omwo toyiye eri wano akatanako kali wano eno ne kamera ekulaba okitegeera aliwo kitabo kyali kati nze nozolo okuba baali bampisiza bubi banteekawo mu decorative tebantwala eri mu solitary naye nebase kati nga omanyi nti abaddugavu feeri muddugavu banabeeru bati omuddugavu ne baba mulabidde kati baali bakitegedde nti tuli ku musango gw'okutta omuntu kati ali ndi omwo nga neebase mandi awo oba kayindi ne kanya ne kaŋŋamba another black is coming kati nga balese kyaliba nga mutashirafu neighbor wange actually ali neighbor wange kati ashira era avuga kali wali kati bagenda okulya kafeero kali wali kyali ku program ayinza obutakitegeera kali wali bibino no bango ine emotoka eyiyo nengera teri registered eri muki ekibaluwa okitegeera nti oli ayinza okubeesinaga jangu mpikinge wano ntwaleko wanene novuga noga nokola ki kati bwekitobwe kyali kati ekikwasaba Ashirafu bani bonna abaali basigadde abalala bakwata bamala okulya kafeero bakwata kafeero ye atuuka ekiseera agamba nina babosi bange buli gwe ayinako akakwateko oba wali omukozi eki ng'alina okukuwaayo wadde omusango toguliiko wakaza nti oli omulenzi yayinalo oba wali omukozi eki oba wamukola ki ng'alina okukuwaayo oyinza okulowooza Fadi yali ku musango sitori agimanya agikujjukiza nga weerabidde aye sore sigyerabira n'abaana bange ndibagamba kuba yankola kinene nnyo bayina mu bulamu bwo yakyusa nnyo yamakinga nnyo obulamu okukola ki so kati ne tubeerawo kati mbandi awo Ashirafu yali muwosajja muwanvu muwanvu alina ekiwago Ashirafu bamukwata bamuleeta kuba nali sobola nze engeri gye banteeka munda nali sobola kubanga ntuula ngeri ensingo gye yali ekoze eki gye baali baginudde bagikoze biki byonna kati nga sisobola nga nebaka bwe basi kati akayindi kajja kaŋŋamba there is a black coming kati Ashirafu ajja ayomba nga omanyi abasajja balina ennyama kiwago bankubye ne mukazi kuba ebituufu mukazi yali ali lubuto yalina mukazi we ng'abeera nayeeyo mukazi wange ali lubuto sina kyemmanyi kati ajja tamanyi nti nange bakoze eki bandese atuuka andaba angamba tiseka kiki amugamba ndi wano wansobola kukola nga manyi gampeddemu sobola simanyi kigenda mu maaso obuzibu kiki ekiri wano tukola ki wano
angamba mwana ate bakafero tebatta omuntu olwo nga babitegedde batta omuntu nange bandese bankudde koza ate kiki ngambuuza ate gwe bakuleetedde ki ngamuga nange zimu kusanga essimu bagisanze wange ku saaluuni nangamba abasajja bankubye bakubiza amasannyalaze bakoze batya kati nga tamanyi ateetizi ye gwagamba nti bamukubye yakyasobola n'otambula kati ngamba jangu tunyumyemu mugamba sisobola ensingo tekola ki ngamba neseka nga ate gwe bakubye nnyo gwe nga tebakubye nnyo onoowona ne mugaa simanyi n'ekizibu nali nkaaba nga nkabira nnyo famire yange you know nkabira omwana wange nkabira nnyo famire nga ngamba kati muzeyi wange banakitegeera mukyala wo yakitegeera nti no bakusibye yali akitegedde no actually nabeeranga the baby nkutumiddeko nnyo nagyoli kuba omwana oyo yambeererawo nnyo bambi yambeererawo nnyo omulala okumwogerako erinnya because she was there for me by the way omanyi nze n'abantu bembaddeko nabo nga newe mbanga maze banga sogera nabo nga mitima gyange basigalako kubanga Antoinette yambeererawo nnyo in fact mukundi abasigadde bonna abaneighbor bani bonna batyanga n'okujja naye yali akola but she used to come every day ngate yekwata video kwa zonna yazindaga nga nvudde mu komera every day she used to come nga omanye eri komera liri bakuteekayo waliwo omanya amakomera waliwo chapa we musabira abasiramu bakola ki omudyane mugane muterako bukando mubanga abagira nti babaafa abantu nenga ayina okugenda nakumaka kanda ako buli lunaku okunsabira nga avaayo eri yonna gyavudde era big up Antoinette yonna gyoli kyolina omanya nti mulowoozaako nnyo oyo omwana she was there for me ye mama w'omwana wo she was your girlfriend by then she was my girlfriend by then kuba yaliwo to the extent nti yajjanga lwakuba tamanya lunaku lwe baali bagenda kunta kuba teyandabako ebbanga lyonna lyajja mu kukomera nga tebamukkiriza omusango taliko gwali gw'amaanyi kuba eri bwe bakukwatamu egyo emisango bwe gityo famire teddamu kukumanya kubanza abasajja baŋŋamba you African black we can kill you nga talina omu azze kujja kugamba mbu anoonyereze ate nga basobola okukikola naye mbuuza do you know how many blacks are inside the abali munda makomera nagamba Africans nga toli mu America mukola effujjo mugenda mugiraagira ko omusajja yaŋŋamba nga bakankwata yambuza today is when nemugamba Friday you know Friday is what in our country it's a weekend I was with my family my boss calling me looking for you black nga balina obusungu era abasajja bankubanga lwa busungu lwati weekend babakola ki babalagira okujja okukola ki okujja okunkwata ne batulya n'embeerayo kati olunaku wayitawo ennaku nga bbiri ne batukwata okutwala mu kooti batukwata okutwala mu kooti wendabira bakafeero kwolwo olunaku nti babakwata awo ng'omazeeyo bbanga ki nnaku bbiri naye kati Ashrafu ye bamukwatira ki kubanga awo saategeddewo bulungi kati Ashrafu ekimuleesa yali driver ate ye yavuga ki ye yavuga bakafeero no kati Ashrafu bali akafeero agamba asoma abali bali mweyo system asoma Ashrafu yatuvuga okitegeera kati kwolwo lunaku lwe baleeta Ashrafu akulaba akubuuza esseeka ki ekituuseewo baali kafeero bamaze omukwata nga bamulidde naye nga bo babalya babatwala mu solitale tabatekano mu decorative eri ew'amaanyi babatekeri mu busengesenge bwabwe bali abasajja bakuba kafeero n'abuuga ekyo kyo siri kyerabira ng'akwata Bible ne Quran kubanga bibaamu buli eri nga byonna abiteeka mu kifuba bw'ati n'asaba Allah amusonyiwe nga yabaka bw'ati nga yavaako oba omufuna ng'oba omulengera mu kagundi kati natuga ekiseera kati kigeti kyaffe ekyawula decorative ne solitary ina geti ebyawula kuba baterako nekufu balinga babasibirawo ddala direct naye nga balina bulumu bwabwe eri buli omu kabeeramu naye nga tebeerabako wabula beewuliza like ojja wano ku mmira kuliko endabirwamu nojja n'oyogera munna asobola okubanga eri akola ki akuwulira si telefoni bajja sosola obwera naaba nga akuwulira neighbour wali naye nga tosobola kugamba nti nga muwuliziganya naye nga temweraba soba ekito bwe kyali so ekiseera kyatuuka nze nga bagaya abo mbanyiigidde
ekifuna nyiiga nembaga mutadde mu system byesikola ki byesimanyi kati wetuvaawo bwembalabirako direct olunaku lwaliro kusatu nga batwala mu kooti nze kyesaamanya batuyita ffenna kati nga batandise okunzijanjabamukko naye nga sisobola kutambula bulungi jjukira abasajja bakuteekako empingu ku bigere kuno eno empingu ezituwa kiro nga 10 eyo ku bigere otambula ogira bugizi oti kati nga batutwala mu kavaani fa abasukira mu kavaani ngendo nga ne bakafeero babaleese kafeero omwana bamuta Tifu ye yalina kafeero nga batomuyi Tifu then ngendo laba Hamed Miro era Miro oyo bambi naye bamuta ti omusango tiaguliko ogwo lewa bagumusiba bisibi and then ngendo laba twali awo Tifu Hamed Miro kati mpulira njagala okumanya Ashraf engeri gye yavugamu kafeero police esobola okujja okwata Ahmed Ashraf kubanga bwongamba nti ani kafeero yagamba nti Ashraf ye yabavuga Ashraf yabasanga wera yali abatwalawo kati kiri bwe kiti Ashraf omulimu gwe yali akola bino ogenda ku baala no picking abana Uganda no batwala lyokoze eki kati kafeero okugira ndoza yali ayagala oba abantu beyongereko bakiki oba yalina mu grudges ne Ashraf kiri kye government buli mukyere gwe yalina kakakwate yali nga akola ki amwogerako kati bwe banonyewa yayogera ku Ashraf ne bamunoonya nti Ashraf yamuvuga amujja wera amutwala wajasi ngamugamba nti yali driver waabwe yabatwala lero okukola ki okubba okutta omuntu kati jjukira kankugambe kino kati Ashraf bamukwatako ne bamuteeka mu kkomera gulusana gwali gwa mmotoka nebino bayita za solo bari something that kati bamuteekayo then bamutaavaayo adama akola emirimu gyaga nesonyi obuyembe nesonyi ebiki byonna nenga omanye eri mwana obulamu oba okola ki olino yiiya omusajja atunga addamu afuna emmotoka ye bulungi nnyo ngali genuine buli kimu akikola bulungi era big up Ashraf yonna gy'oli kuba ye yakyawa Abu Dhabi n'obulamu bwe bwonna twava mu kkomera kuba abantu tababirize naye n'agamba tadda mu Abu Dhabi yadda wakati n'agenda Western Region n'agamba nze mwana nze bino ebyokubeera muno biki ebyo sikyasobola kati munnange bulutuuka mu kooti bakafeero bazze kati kafeero weyandaba bwati still tombuulidde kafeero weyagamba mbuno Ashraf ye yamuvuga amujjawa kati kyegamba kafeero yayogera bwogezi kuli mutu gayinaga kwadde wabanga takumanyi nnyo kuba ekyali alimba yali ayagala abantu bawere nga tayagala gumusune yekka oba okitegedde ekintu bwe kityo yali tayagala gumusune yekka kuba kati ngenda kunyumiza ne Hamed Miro teyaliko ogwo musango ne baamulya yagamba nti Ahmed Miro akoze yagamba ye bosi waabwe yabatuma yagamba ye bosi waffe kati gwe omuntu wenna bagambira nti oyo bosi waffe baba alina okukola ki okulya kati bakusanga olina business eri go oba onfuna okola business etali muze kuba Miro emu ku basajja bali balina amabaala like yomu ku bana Uganda bali basinga ebbala mu Abu Dhabi akayemba akebbeeyi okitegeera yalina abaana nga bo yalina kye bayita ki immanyi naberaka Abu Dhabi navigate kati kyali kyangu nnyo poliisi okujja n'emuluuti nga n'emukola ki n'emutwala kati bagenda omusiŋŋaana nga omanyi baga nti kiboosire bamusanga alinamu emigeegi mu wallet yamanyi emitwalo 3 egya Abu Dhabi egya Dubai ogimanyi obukadde 3 obwa Uganda kati bagambirawo ono yegwe boosi kati ate nekyeye kyaliwo bagenda okuddamu mukeera mu system kwali baba bakukwata we bati bakutwala ne bakuteeka mu system wali ne balabona kulo wayingira oba olina visa oba tolina bagenda ogera musajja wange yali alina emisango gaide emisango ne bagamba yegwe boosi wayitawo okudda muno kubanga yalina bali bamugira nga yafuluma nadira ku passport endala okitegeera kati abasajja namugamba wayitawo okudda kati nga talina weza gambira musigwe boosi kuba olwedde wali okoze eki olwedde wali mu system bakulaba so kati bwekyali ne bamulya musajja wattu naye ne bamuleeta bamala ne bamuta oba yakyaliyo no bamuta naye yasavinga emyaka 3 olwa overstay n'ebirala biri kati nkyagujjira kati bagenda oleeta Ahmed Miro oyo tusingana mu kati kafeero bwe yandaba bwati nga tugenda tuli mu kabaasi
nangambirawo kubanze bali bampita Seeka nangamba Seeka nze sibirimu sinze yakoze eki yalese simu ewuwo oyo kati nandaga Latifu Latifu ye yagireta nangamba yalese simu ewuwo ne mbagamba kati ye Ahmed yategeera yalete simu yabalaba ani Kafeero ani yakugamba Kafeero yangamba kwa bali aba nangamba oyo kati kyenakola saategeera nnyo ate Kafeero alabika ye yatte yenneegaana gye yali yeegaana mwe ddala Kafeero yanyiga Halayika ye yanyiga omuyindi ate Halayika ye yagira ye yaleta ye yagamba mbu ssente zirabika oyagala zibba kaŋŋende ndabe era bwe kyali emwezi natwaluga ekizale ntukolayo nemugitegeera kuba omanyi bwemubeera mukomera dde omuntu omwinako ennyo embeera kuba olaba mwena muli mu kantu aka era omuntu wabikunyumiza muli mu kantu kamu tewali kigenda kukolaki kati tutuukayo mu kooti nali sobola kwogera era olwatukanze nagwa bugirwa nti wansi kati omulamuzi nambuuza what happened nemugaba bankubye nangamba baani nemugaba abasajja ba CID bankubye nangamba batya nemunyonyola kati nawandiika yawandikanga wawandikanga kati samanya nti abo abasajja naye waliyo enguzi oba nguzi oba ki oba balina bintu byabwe balina enkola yaabwe gye bakikolamu kale kuba bali abasajja bakkuba omulimu gwabe gwakukuba abalala ne bajja ne bakujjawo toddamu balabako abakukubye toddamu balaba wadde nogamba nti ono oyinza okuddamu ne mulaba ye yankuba bakkuba ne bakuleka awo abalala ne bajja ne bakola ki ne bakutwala kati obulamu bw'ekkomera eri naddala nga bukyali mutto kyasi bulamu bulungi wadde ekkomera si ddungi everywhere naye natuuka mu bulamu obwo nempira nga buli kimu kinsobedde kati abasajja bamala okuwandika omulamuzi buli kimu kyonna batugjayo batukomyawo mu kkomera awo we nakoma saddamu kulaba nti nze nfulumwa bwe kuba bayitanga bakafeero bayitanga bakirafu baani nga bo batwala nze nga tebanzijaawo awo wali mulwadde kati abasawo ne balega okuba nga bajja ne banzijanjabiraawo akakyala kamu akasawo kajja ne kagamba I'm seeing you're innocent ne kagamba omusirikale can you take him to the hospital ese nagamba la wano wenjagala okukola ki omujjanjabire waneeno so ne bagezaako kunzijanjaba ne bankuwa ebiso byabwe singo negenda ngaetereera kugune kuba nkola ki ne bampa ebyomubulago okubyambala kati nembeera mu kkomera awo kati wetubeera mu kkomera obulamu ne bubeerawo ne kati Ahmed Miro yakaaba yejjusa ebintu bingi akitegeera nagamba Kafeero ndi mugagga yalina ssente namugamba nina zitipa nina takisi nina ettaka naye essaawa eno terisawa kunya namugamba nkusaba omusawo gwe wantaddeko nyamba ogunzijeko kuba Kafeero yalinawe auto egamba omuntu oyo egamba nti tali ku musango ogwo oba onfuna naye Miro Kafeero n'agaana kuba balina gula jezi zaabwe zenyinza obutayogera nokupe